bannayuganda bamanyi nti okufuna emmere eva e Uganda wa Pascal. Pascal abaveranda ne abo bagimanyi wonna wotuukira ewa Pascal nga webiri akapapajjo oba akabajjo ka ffene Pascal akayingo k'ekikajjo owa Pascal bukabalagala butyo bwonna naye nga kati mubuweerera ddala abantu bangi keke owennaalya olina kwoyogedde ako n'ogamba nti nayinza okugula ekintu ku pawundi 10 national pound 11 n'ekitundu awo nga ggweddeyo kuba bw'anaakitunda ezisingako awo temujja kigula kati ate kijja kwonooneka naye nga alina okusasulako renti sasulako watereka n'abakozi n'emisolo. Ekyo Guluza lwaki yakikolanga bw'atyo? Okusooka yakikolanga omulimu nze mu ndaba eyange yakikolanga omulimu gw'ogamba nti guno gwe mulimu gwe nnina saagala bankozesa. Kati oluvannyuma ate n'akikolanga okwagala. Bw'oba olina amawulire g'otawulidde genda yabaagayina gonna kuba abantu batuukira awo nze sirina wensula ate simanya noonya gindi nawulidde Museveni akola kino byonna ba Pascal omusajja namugamba Pascal mbega Pascal kino kubanga awo ye ssenta y'okutuukira kooki kubanga ali e Uganda ate bamutuma maali yegenya tebamutuuma naye nze mu ndaba eyange bizinensi ye ya maali egenya kubanga ebintu bye biri perishable. Ebintu byonna e Uganda ebiri perishable mu butuufu byandibadde biyitibwa maali egenya naye ffe twakimanyira ku byennyanja byokka nga bitulowooza nti bye biri perishable bye biduda naye nga ekituufu kiri nti ennyaanya ezo nazo zandibadde maali egenya olwaleero bwe batazigula mpozi e Uganda eyo zijjukira waliwo abakazi abazibu abaali batundanga amatooke abo nga akalambira n'agaano gassa ebbeeyi oba gengera n'atunda amenvu omukaa kati olwo aba kibaza otya abantu bagenda kulya amenvu waliwo bagula amenvu nze ngula enkota y'ettooke nengulayo n'amenvu negattamu mwami bwanika awoomera ettooke erimu eryenvu obongobye kubanga anyway amatooke nagavaakokko akati nengaddako kati mbasinza kwagala amenvu agalimu eryenvu eryenvu olimanyi mu kinyobwa kirimu ekyennyanja eryenvu olimanyi ku kanyama akasiiko bulungi ne bw'oliwaana otya n'oliteekako akawoowo n'akazigo n'olisiiga siyaagi si byoliko eryenvu obongobye naye tekyewalika wano kubanga waliwo ekiseera we kituuka kati awo nga sama egenda kuyingira amatooke gengera awo ne mudondola ndowooza era basanga buzibu kubanga naye ate kati baalabuka abagatunda abo bagundi mu katale ak'abalimu emmere tefiiririra ye omutunzi efiiririra ggwe kagisuubula e Uganda gwe kagireeta anti ojja n'omuguza bokisi oba kati bokisi tugambe tebagitunda pawundi 22 ng'oyinza okuba ogimuguza ku pawundi nga 2 ng'afunako pawundi ezi era emirundi esinga tukayana nabo ne banga situfunako sente nyingi bayindi be basinza obiteekamu sente tufunako sente nyingi naye omuyindi ali mu mirimu mingi eno ekyo kyo toyinza kimuggyako omuyindi mutetenkanya so nagimusuubulako ng'afunako pawundi 2 kati bw'agimusuubulako oli tugambe nga keke kuba kati baweererako si keke yokka waliyo n'abalala tamuwa sente zonna amuwaako zikwata bukwasi sina deposit nti no oba hafu oba amuwa nga nti kale ngenda gikutundira kuba nze nina akatale kati bwe era n'omugamba nti nemmere wantunze emmere etakoze eki gw'omuli wantunza luli emmere etayidde agamba gikomyewo era agizaayo Uganda bw'oli bw'aba tebannamusasula basooka kubalangana ezabadde entuufu kwegamba bwe kyandibadde naye anti kakati oluusi
ono agolooza nti atunda talina ddala ssente ezo zakugambye okuggyako goodwill. Kati nga gwe olinganga gwe olwokuba gwe toli munnansi wa wano kukola kaliteiro ako kakati ye gw'oleeta n'omusuubuza n'alinda n'olinda rather bw'amazaawo n'akusasula. Era ndowooza gundi kye yabadde akaayanako n'omusajja w'akasiita Chairman wa Kasita Uganda. Anene amwakayanirako. Sekito oba something. Sekito, yes, Mwami Sekito. Nga ayogera nti ekigambo ba investor betuyita kwa kati nabo bannayuganda abaleeta emmere kuno. Yes, mu Bungereza. Bo babaleetera Abachina betulowooza nti ba investor. Ate batunda ne batuukira ddala ne ku muntu asembayo wansi. Ate jjukira nti n'abantu baffe abasinga obujja abaddugavu twakwatira bansonyiwa okwogera ekyo naye mu ndowooza yange obwongo bwaffe bukyakwatidde bulina colonial mentality. Omuyindi kyatunda kya ssente ntono. Kituufu kya ssente ntono. Omuchina kyatunda kituufu kya ssente ntono. Omuddugavu kyatunda si kituufu kya ssente nnyingi. Kati obwo ye colonial mentality. Mu Buluzungu olwandibadde olulira olusimple tulina inferiority complex. Fefe nyini tetweyagala. Mwami Bosa watyanga Abaganda ffe twachere abaddugavu ffe twacheretera nga twatanga okutundizanga ebintu twayitanga biri fake. Ye naye ate kakati singa gavumenti nga ye ya wakati ekirinyamu negamba nti Omuchina takkirizibwa ewo Omuchina wakola ekintu kimu kusuubuza ne bw'anaaleeta mu Uganda wakati kusuubuza Bannayuganda buli ngeri yonna ne bw'abanga Omuchina alinayo Omunnayuganda gw'atasuubuza gwapokedde naye waakiri feesi ebeerewo nga yamuki Munnayuganda. Eventually tujja kukkiriza nti Bannayuganda ebintu wadde babisuubula si byabwe naye babisuubula awatuufu. Kuba kati jiini enkalu oba engoye enkalu eza jiini tuzimanyi ziva China. Kati gwe ngamba otya nti ate ekyange kiri feeke ate eky'Omuchina kati bwe tugenda eri mu China tulina batuma ngamba mbw'osaba ennamba n'ogamba jiini eno ogiraba mpa ennamba kiti namba 2 mpa 8 owange bakiipa kati newagikuba nga ye jiini emu naye nga kwalidde endala si kigaana kyandibadde kirungi naye nti bwe wabeerawo feesi ey'Omuchina nga naye etunda jiini namba 6 oba nga ye quality esingako amaanyi abeere muddugavu. Abeere muddugavu. Eno kiba kitayo ene wammwe eno gye muli ani kakati byebyo gwe bakulemesezza oli investor naye bakulemesezza okutuuka wansi ddala kubanga agamateeka sigamanyi naye bw'otunuulira bwe baba tebamusasulirawo ssente zonna kibanga ekitegeeza nti gwe bakulemesezza okutuukira ddala wansi naye baagala bo bamala okufunako pawundi zaabwe ziri 2 ate gwe bakuddize zina 2 nga bamaze okufuna kakati bwe biba byonoonese gwe okiraba emmere yonna agikuddiza era bagamba nti wabitutte ne byonooneka bindeetere n'omugamba nti ate nabisuddemu kati onkalubiriza sigenda kubifunamu biki ndowooza kwolwo aba alina okusasula oli kubanga emmere eba tekola kiteraga ayagala ennyo okuprovinga oli yalemekwa muloosi wabula gwaleese obere muloosi tayonoonese leeta tubibale waleese bokisi 15 natunzeeko bokisi 4 endala 11 zonna zayonoonese nti zindage we zayonoonekedde nti zizino okay kale tubalagana box Pascal yabadde mujeka mu system awe London
yabeerako okukondooza akaseera ng'ali yekka naye ndooza not for long, about maybe 15 years back oba abasigadde ne batandika okugaziwa mu makkati omwo mwonna nga balina obutale buno nedda era obwo bwabalimi obunene obwo ng'abantu basobola okukeera ku makya ne beegenderayo ssaawa 10 ne bafunayo bye bafunye. Kale nga ewa Pascal ebeeranga binnemeredde yonna kangende ewa Pascal yowino yawo oginoonyeza emmere yonna yakulemeseza naye gende ewa Pascal oba abaebase ne bayitawo azukuse ssaawa 2 eri akatale kagadde akanene kangende ewa Pascal kuba njoyeza nnyo okulya ku ttooke oba ku nkoze kino oba kiri kitali ekyo. Like nasemba okujja eno myaka 15 emabega guno gwegusuzeemu okuba ogwokubiri gwasookera ddala 15 years ago naye nga mpulira Pascal ayimba buli wamu Pascal oyagala lwoliko Pascal oyagala kanzaali Pascal onoonya kikyapati Pascal yaani bambi yafuuka brandi naye yafa nze mu ndaba eyange nga bwe ngambye nti emmere ye yamutta oba bizinensi ye si mmere wabula bizinensi ye kubanga yabeeranga mu dduuka okuva ku makya abantu bagula Pascal nakati bagula abaana erinnya akakafo kwennyini bakyagula Pascal tutwaliza awamu kubanga erinnya terivangako. Kati obuzibu nti yabeerangawo ng'omuntu n'ekifo kyennyini nga kifuuse ki Pascal kati abantu bagula kifo bayinza okuba tebagula muntu kubanga takyaliwo naye agenda wali wa Pascal kuba ne bw'aba nga taliiwo kati balowooza nti ekifo ekyo kyafuuka ani Pascal. Ekifo kye kyamuta bizinesi omuntu omulamu weetaaga okuwummula. Pascal nga tawummula gw'ogendayo ku Monday nga waali nze ne ngendayo ku Lwesande kati awummula ddi ssaawa 3 ez'okumakya aguddewo paka ssaawa 3 ez'ekiro ali mu bizinesi buli lunaku n'olwa Sande. Kati wano mufuna ku mmere eva Uganda ffe eno tufuna emmere Birmingham, Manchester nabo baafuna akatale akanene ddala obutale bw'abalimi kati abantu abasuubuza bagenze babuteekamu ki emmere Uganda. Uganda awasinga kuvaayo kati ebyettunzi okutwaliza awamu amatooke kubanga kati nga wano e Birmingham galiibwa Abannayuganda bava e Worcester, bava e Birmingham, bava e Derby, bava e Wolverhampton, bava West Bromwich, bava e Leicester, bava Hereford, bava abamu baviira ddala paka nga agenda e Shropshire mu Wales, bava Coventry nabo bajja eno, Northampton bajja eno okutwaliza awamu kati olaba nga counties ziringanga kumpi 10 mwe bava. Abo be Bannayuganda bokka naye galiibwa Abannakenya, galiibwa Abanyarwanda, galiibwa Abatanzania amatooke. Kati lumonde aliibwa Abazimbabwe, in fact bayinza n'okuba bamulya okusinga Bannayuganda. Bamutegeera bamumanyi bamwagala si kumulya buli wabula bamwagala. Aliibwa Abatanzania, aliibwa Abamalawi, aliibwa Abakongo, aliibwa Bannakenya, Bannayuganda, lumonde era ye akatale ke tekalina akaabuuza ate ye waakiriko Shell Life ye mpanvu kokko okusinga ku matooke. Mwami Bosa
Bana kambanirize mu show. That's all. Thank you for watching. Thank you for tuning in, and thank you for sharing RKB. Thank you for commenting and liking. Today with me is Mr. Bossa. Naye Olako Oraliro. How is parenting a UK naddala bo nga Abaganda ate bannayuganda ate era ng'asaavinga Ssaabasajja Kabaka. Kyeyogedde kituufu? Amiina, kituufu ddala. Banange, happy anniversary. Wedding anniversary. Toyanziza nnyo. Myaka 13. Olunaku lwe lumu tulugabana n'abantu balala bangi. Tulugabana ne Bobi Wine. Era twali tufuluma bwe tuti nga naye ayitawo. Nedda twali tufuluma ffe twali ku St. Francis Makerere. Najja n'ayitira eyo bw'atyo waggulu ng'ava e Lubaga nga bo bagenda ku Serena. Kati nga ffenaffe twagala genda ku Sheraton. Yes. Kuba ebifaananyi. Bo ne batuyitako mangu kokko. Tufuluma Makerere. Enkuba nayo erabika ng'ebindabinda ntugaa tebijja kuyita. Ne tugenda ntugaa naye kati bano kabasooke bagende balina abantu bangi. Kati tusooke ne bagenda. Bwe bagenda ndowooza twalirengamuko eddakiika nga oba 20 mu ziizo. Naffe ne tugenda. Tutuuka ku Sheraton bwe tuti. Enkuba n'etonnya. Tetwakuba bifaananyi. Mukubire munda. Twakuba bifaananyi bya studio byokka. Tetwakuba bifaananyi byonna wabweru. Gwali mukisa. Bwe baatugamba era olugenda okukola embaga mwali muvudde London oba nga temunnajja eno UK? Nze nali mbeera South Africa ebiseera ebyo. Kati ate nga mukwano gwange abeera wano ye. Ne tubeera kati ne tukwatagana embaga ne tugikolera tugamba tugikolere ku neutral ground. Yeah, so to speak. Bazadde n'okubateekamu n'abantu abalala okunyumirwa okutwaliza wamu. Ogabana n'abantu bammwe. Yes. Yeah. Tugenda netukola embaga yaffe. Ebiseera ebyo saakiteekako nnyo mwoyo nti ate nange ku 27 lwali olunaku lumu ne Ssaabasajja lwe baali yafumbirwa. Yes. Yawasiza. Wow. 99. Yeah. Kuba nali ndi South Africa embaga eyo yabeererawo. Yeah. Kati abantu bangi. Yeah. Naye nga okutwaliza awamu olunaku olwa 27 ndowooza lunaku lwa njawulo mu bulamu obwange nga nze. Kuba nazaalibwa 27 naye nga November. Kati okutwaliza awamu namba 27 ngitwala. Mukama ng'asiimye era nkyakiriko nnyo. Bagamba batya emmundu sinazizaayo kugombola. So emyaka gino 15, you said 13? Bitambudde bitya? Myaka gibaddemu obuwonvu n'obugga n'obuwonvu obw'amaanyi ddala nno. Naye nga okutwaliza awamu tugambe nti gitambudde bulungi. Tumwebaza Katonda. Mukwano gwange ambeereddewo nnyo. Ate oba n'anteeka waggulu ennyo. Mw'otuuka eyo mwami Bossa kati abantu baabulwa n'erinnya ettuufu ery'okumpita. Jjukira nti kati naye yatwala erinnya lya Bossa olumu ndowooza babulwa
ekituufu eky'okutuyita ku mulimu osanga nga babuuza ye Betty ate nga ate nze beewaayo kati bwe batunuulira initials oluusi ne banka zibabuzaabuza kati ye bateekako Bosa B ate nze bateekako B Bosa banka bwezaawula naye nga amannya amatuufu nze beewaayo Kiyingi Bosa. Manyi mwami Bosa ogambye obuwonvu bungi bw'obanga ovudde ku ky'okubeera ku mawanga wandibadde osanga obuwonvu si bw'amaanyi naye bw'obeera ne ku mawanga waliyo obuwonvu bw'amaanyi ndowooza mu ndaba eyange ojja ne expectations by'osuubira bingi nnyo oyagala kino ogenda kusevinga Uganda ebizibu byonna byerimu abantu balekerawo okufa enjala abantu balekerawo obubbi abantu balekerawo corruption kwegaba ebintu byonna ng'olaba gwe obyetisse n'ojja neyo endowooza naye ogenda okakkana ndowooza n'osandika okwezuulazuula mpolampola ebyo ndowooza mbifunye mu bufumbo bwe nali nga nkyali nzekka nali kyetwala nga sirabanga ebimu ebikulu sibitwala nnyo ng'ebyetaagisibwa ndowooza ne ndabika nga tebikola nnyo makulu ku nze ndowooza nja kutwaliza akaseera nja kusalawo nga ntuusizza kakati sikyasalawo nga ntuusizza nina okusalawo nga neebuuzizza naye nga ate era n'okwebuuza kikulu newammwe ennyo ewaffe basalawo obusazi ani butunira amateeka gammwe eno omukazi gamuteeka nnyo ku mwanjo nti buli kimu kyonna mukazi yasembera ekyo kibamenya ng'abaami kitumenya ndowooza bw'obanga totaddeemu maanyi kiyinza okukumenya kati nze nfunyeeko omukisa okukola mu health and social care oluusi ndaba nga tekyandimenyeza kubanga bw'otunuulira bwe weebuuza omuntu n'omugamba nti owange tubadde twagala ggula nnyumba nina ennyumba gye ndowooza tubeere ya 25,000 kale tugambe nina 1,000 ogenda kuleeta mmeka tugenda gisasulira ebbanga ki kwega n'omanya munno ky'anaateeka ku mmeeza nze nina ebizibu byange nina abantu bange kati gwe tewalekaayo bantu bo naye bwe weebuuzaako awo mukkiriziganya kuba kati nze mu mukwano gwange mukyala wange Betty yambeererawo nnyo ye unfortunately bazadde be bombi baali baagenda kati nga nze nsigazzaako omu naye n'abeera ng'amusembeza nnyo n'amuteeka ku mwanjo nnyo newankubadde nga waliwo demands ezaawo yali maama maama n'amuteeka ku mwanjo ngo kakati wakubyeko ekireka obuuziza bali batya nti n'ababuuziza bakutumidde oba oli awo nti nayogeddeko n'abeekireka ye n'agenda n'ayogera nabo kati nekirabika nti nno teyagamba nti nno olw'okuba nze sikyalinayo kambaveeko abo no yababeeza kumpi nnyo n'abeera nga bonna abasembeza kumpi nnyo kati ebyo bye bimu ku bye nali sisuubira oba by'essajja nga ndowooza nti binaabeera bwe bityo ate byendaba
nti bya okwebuuza kiba kikulu. Naye kakati okugula ennyumba lwaki baweebuuza ku mukyala? Kubanga kakati bw'obeera e Uganda omwami akeera n'agula ettaka n'ateekako ekizimbe n'agamba ennyumba yange. Olwaleero eb'Obungereza oba mu zino ensi ezaakula edda ennyumba ogisanga nzimbe. Ate era ne bw'oba ogiguze ne bakuwa n'ekyapa tokkirizibwa kuggyako wadde ettoffaali erimu nti olisuule wali. Osangawo emiti n'osangawo ebintu, tokkirizibwa gusala nga teweebuuzizza ku banneiba. Kubanga omuti ogwo guyinza okuba nga gwa gavumenti egusuubirizaamu obutayonoona butonde bwansi. Ekyapa ekyo kikyo osobola okifunirako ne ssente mu bbanka, naye ettaka lino si liryo, lya gavumenti. Kati era singa otugamba nti nno ogikooye ennyumba eyo, oyinza okutuddiza ettaka lyaffe nga tekuli nnyumbayo. Kati kyovudde olaba nga okwebuuza kikulu, kuba ebyo byonna bijja kubeera eyo mu bulikonda bwa contract eyo obutono ennyo bw'otasobola kukolaki kwogerera oba kutegeera ku ddakiika eyo ng'ogula. Obeera ne excitement, nguze ennyumba yange ngenda gikoleramu bino. Lw'otuuka okugikyusa olina okufuna planning commission, olina okufuna architectural accreditance. Buli kantu konna okayitemu binaayonoona bitya amasannyalaze. Nti ngenda kuteekako swimming pool eneetwala amazzi genkanawa, egenda kutwala amasannyalaze genkanawa. Ne bw'oba nga gwe ogenda okugasasula, era mu butuufu gwe ogenda ogisasula, kubanga amazzi g'okozesa g'ogasasula, amasannyalaze g'okozesa naye banneiba gagenda bakosa batya? Ate bayingira mu kubanga nti g'oyinza okutwala amangi ne batafuna. Nno bannange. Kati bintu bya mitendera, buli kantu konna olina okukeebuuzaako. Kati bw'oba tosobola kwebuuza wano mu nnyumba w'otandikira, kijja kuba kizibu. Buyinza okubeera obuzibu ennyo okubuuza banneiba b'otalabangako, b'otamanyi, wabagwira bugwizi mu kitundu, olina muddugavu, ebyo byonna byonna nga si bya. Okusosolebwa kuli kutya? Okusosolebwa kya butonde oba? Fenga tubasosolebwa. Eyo yandibadde positive kusosolebwa. Naye nga okusosola ndowooza kiyinza okuba nga kibalimu nga tebajja kivaamu. Kati ffe kye tutegeera, kuba olulimi luno nalwo buzibu, osooka lutegeera mu lulwo n'olyoka onoonya engeri y'okuluvuunula. Kati ffe Oluzungu abaava e Uganda tulutegeera mu Luganda ne tulyoka ate tuluvuunula. Era kivudde wabeerawo abaana abalina obuzibu. Abaana abazaaliddwa kuno Oluzungu balutegeera mu Luzungu ng'abali eno baba n'Abazungu. Kati ye ekigambo ky'okusosola atajja kitegeera, ajja kulwana, ate nga nze sijja kulwana. Kati kyenva ndowooza nti aba kiyinza okuba ng'ekyobutonde. N'ekirala okusosolebwa kwo kuwera olw'okuba abantu bangi tebakoze eki, tebasomye, oba basomye naye nga tebayize. N'Abazungu abatasomye. Abo bangi bawerera ddala. Ng'Abazungu nga tebasomye, ate ng'okusoma kwa bwerere. Basomye abamu naye ne batayiga. Nga bye basomye tebasobola kubikola ki? Kubiteeka mu nkola. Kati abalala abatasomye abo bawera ng'amanyi okuwandiika n'okugatta essente naye nga kwakoma. Kati Oluzungu lwe baluyigira mu ssomero? Ng'olulimi lwabwe taleetaaga kugenda mu ssomero nga bw'oyogera Oluganda awaka. N'okokya n'okola otya naye nga tomanyi na kigambo ky'okokyeza bwe bakiwandiika. Oyogedde mu kuba nti awaka w'osooka okuteesa oba okwogera ku nsonga ez'ebyenfuna. Obaana b'oyogera nabo mulimu n'abaana? Abaana b'oyogera nabo
mu butuufu bw'abaana oteekwa okwogera nabo. Gwe muzadde naye mirundi mingi oluusi tuyinza okuba nga oba tukigwa kkono. Gwe oli eri, omwana ono ali eri. Mu busomesa obutuufu, bwe nali njiga obusomesa bwe nasomesezaako akatono, nga bakugamba nti omuntu gw'osomesa oba mwana muto oba muntu mukulu oba nti mubale nti ali ku pointi A. Gw'oyagala kumuteeka ku pointi B. Kimanyi ekyo okiteeke mu bwongo bwo nga tonnakola ki? Tonnatandika mu approachinga oba kumwaŋŋanga. Kakati omwana ono talina mulimu gwonna gw'akola mu nsi okuggyako okuyiga. Teri okuggyako okuyiga. Kakati gwe omuzadde bw'oba ng'olina ky'oyagala okumuyigiriza, jjukira nti ye akola ekintu kimu kuyiga. Olina okwogera naye. Bw'oyogera naye n'omugamba nedda kino kyandibadde bwe kiti, ajja kubuuza abaana ba wano okuleka abeeri ewaffe gye tuva e Uganda, endowooza yaabwe olw'essomero mwe babeera n'ebifo mwe bakulidde, TV ze balaba, bakimanyi nti nno buli kintu kyonna olina okukimunnyonnyola. Ye gwe omuzadde. Kirina obulungi bwakyo n'obubi bwakyo. Tusooke n'obulungi. Obulungi bwakyo bwakinnyonnyolwa ku muntu gw'akkiririzaamu kiba kituufu era tekiwakanyizibwa. Ogenda n'omunnyonnyola nti nedda twandikozesezza ekkubo lino okutuuka egindi, n'akugamba ticca bw'atyo si bwe yaŋŋamba. Ticca kati ye mutuufu. Kubanga ticca ali authoritative, akkiririzibwamu. Kakati ate nze ndi ticca wa waka. Kyovudde olaba nze neetaagisa ate okubeera omukugu n'okusinga ticca oli. Ogenda n'ogamba abaana temuguliranga abantu be mutamanyi. Takiyiga ku muntu wa wabweru, akiyiga ku ggwe. Gwe akimugamba kuba akukkiririzaamu. Kakati bw'akula, bwe bamutwala mu ddwaliro, bwe bamukola ki? N'ogamba nti nkulese wano tofaayo, bano bajja kukolako. Gamba nga tewaŋŋamba sigendanga ne ba stranger. Ebintu ng'ebyo kyovudde olaba nga gwe omuzadde olina ate okuba mu luzungu kyandibadde ki, shrewd and astute. Olina kuba mu kalabakalaba, ndowooza kye kigambo oba ekiyinza okusembererako ekituufu. Nti bw'oba munnyonnyole nga otunuulidde ebintu byonna, kubanga alinayo n'abamuyigiriza abalala bamanyi nti no balina authority. Bw'aba atuuse okugenda ku ssomero tugambe obwo bwe bulungi obukirimu, nti bw'omunnyonnyola obulungi n'omunnyonnyola lwaki. Babuuza nnyo lwaki. Why this? Why? What happens? Ye tamanyi. Era ekyo kye kizibu kyaffe nti abaava e Uganda kale okutwaliza awamu ne mu Africa yonna gyenno, nti tulowooza nti amanyi. Kyaba tomugambye takimanyi, kubanga ye obuvunaanyizibwa bwe kuyiga. Gwe buvunaanyizibwa obusooka. Ekibi ekikirimu nti kibakuumira mu kabokisi. Ky'otomugambye takimanyi era kiba kizibu okukinoonyerezaako ye ku lulwe. Asigala awo mu kabokisi ako. Kye baamugamba kye kyokka, teyeetaaga kugaziya nnyo. Kati bw'atuuka mu myaka egyo 15 waalina okugaziyiza obwongo, okukyusa kino embeera, baayogera nabo abantu abalala biki. Awo wabeera obuzibu, ndowooza ebintu ne bimuyiikira omulundi gumu nga bimuyitirirako bingi. Abeera ndowooza nga alaba kino alaba kiri, era mu butuufu nze okutwaliza awamu ndaba nti
tetugamba nti omuzadde ow'emyaka kuva ku gumu paka ku 10 weeraliikirira nnyo naye ate omuzadde ow'emyaka 10 paka ku 20 oba nga 5 23 ng'amaze university ng'amalidde ddala no university kubanga bagenda ne ku university omuganda agamba munange koosi eyo togitwala naye nga kwolwo yali takola ki kati ate era n'oddamu buto okumubumba n'omubumba nedda kakati kola oti oba tuwatanye kino na kino olowooza oyinza okufunayo emirembe eyo gy'onookolera egyo myaka kumpi nga 25 ng'okyawumbawumba baakola save emabegako awo ng'abaana wano e Bungereza kumpi bamala emyaka 28 nga tebanava waka kati kitegeeza waliwo awo emyaka okuva ku 25 mpaka ku nga 28 ng'okyawumbawumba omutereeze bw'aba tafunyiddeewo mulimu ogutegeerekeka n'agamba nti nze kati nfunye omulimu ajja kuleeta girlfriend mu nnyumba omwo ajja kuleeta boyfriend mu nnyumba omwo ajja obuko bwagenda ne Bungereza bulabika bwakoma wali eri ku booda oba butya n'ennyonyi omwana ono okumukuma ng'ayina tacheyo ey'omuganda kwana gwe mwami Bosa omuganda munnayuganda omuzaalidde eno omutandika ddi okumuteekamu eyo ensigo etandikirawo bwe kyandibadde kisoboka bwe nga mulimu embi ensigo etandikire mu lubuto science atugamba nti omukyala wano byasiisiriza omwana biki osobola okwogera naye nowankubadde nga tajja kuddamu awulira era olumu ogenda n'owulira nalabako olumu ku mulimu eyo omukazi nga ali lubuto muzungu in fact lubuto lwe ye prime lwali lusoose ndowooza oba akaana kamusamba munda n'agamba mbu ate yali agamba oba mulenzi kakati n'ayita mukazi mune jangu kwate wano kati yali akyayogera ndowooza ate ne kamusindikira nnyo naga sirika oba yagamba newasirika omulundi gumu kaganga kitegeeza awulira even hard nti omwana waba kati wema mwami Bosa nga oli mwami wange naye ng'ontulugunya buli byonfuma byonna omwana yakagenda okukazaala nga kakuwalana kituufu nga bwakakwatawo kakabanyo kakugaana avaayo ng'akunyigira so I agree with you ebintu bingi nnyo science byatugezeseza ku baana nti bo bali ku kimu kyakuyiga nze nkikakasa kubanga muwala wange nakatudde bwe yali olubuto maama we yalyanga nnyo enkoko yajjanga e South Africa ayagala nnyo nandoozi biki era omwana talya nnyo nnyama nkoko omukyala n'enkoko naye ate ye maama we ayagala nnyama naye nakatudde yagiyigira mu lubuto ndowooza yagiyigira mu lubuto so kakyoga nti omwana atandikira mu doomu okumuteemiira yes bwe yavaayo n'afuna erinnya lya nakatudde era nze lye muyita nakatudde Gabriela naye nakatudde buli kiseera nakatudde kati erinnya eryo akubuuza kyekiki kubanga ye amanyi ku ssomero bajja muyita sannemu ye Bosa n'omunyonyola nti omuwala abeera n'amannya nti n'omulenzi abeera n'amannya naye ffe erinnya sirya nnyumba nti wabula erinnya lya kika ojja kusangayo ne bannakatudde abalala nga nabo ate beddira ndiga era kati yabasiŋŋaana olwa twali tuli eyo nemugaa nti noono ye nakatudde waliwo omukyala yajja wano mukwano gwaffe nnyo
Pastor Ruth Nakatudde nemugamba nti senga omulabye wuuyo Nakatudde ate n'oli n'amwagala nti muwala wange kati n'amanya okay erinnya lya kikasi lya amanye kikaki ekika kyakimanyi ate era akiteekamu ekitiibwa kubanga ku ssomero baali balya endiga ku Lwokusatu lwe yategeera nti endiga kyekika kye n'agamba tajja kutwala yali ndowooza tagiryangako ati n'atwala ng'alina kutwala emmere ku Lwokusatu buli Lwakusatu ng'atwala emmere omukozi otyo kwanga omwinstiringamu ekyokwagala ekika kye waliwo kyengenze njiga mpola mpola kubanga bw'okitunuulira nti ekigambo kwagazisa mwana gyava one kiri expensive okumuteekamu obukwagazi obw'amangu wandi musitudde n'ogendanga naye Uganda kakati ate gavumenti ya wano ekukugira nti tojja kumisinga nnaku za ssomero olina genda mu summer holiday naye olina okulaba nti kale buli mwaka ogenzeeko e Uganda omuteekemu eyo embeera eri avaayo ne bw'aba ng'abeera wano kale eri gy'ava oba abazadde be gye bava ate naawe bw'okiteekawo nti no nange nteekateeka okuddayo mpumule gye munansanga n'akimanya nti ekyo kyekisanyusa taata we kyekisanyusa maama we oba kyekisanyusa gw'ali naye okay ekyo nakyo n'akikola ki n'atandika mpola mpola okuba nga akyagala naye nga kyo kiri very expensive era ng'ogenda ne expense kiri costly kuggwe wano kubanga bw'onooba oyogera naye olina kwogera naye mu Luganda n'omusomera obutabo bw'Oluganda ne mugendanga ku mikolo gy'Abaganda kati kitegeeza nti waliwo bingi by'ojja okusubwa osobole okuba nga omuyigiriza jjukira omulimu gwe kuyiga kati by'otamugambye tabimanyi naddala ng'ebyo by'atasobola kunoonyeza wano okumpi tajja kubiyiga nakajjukira nawe okola and I heard nti essaawa z'okola ennyingi ye paycheck kati kitegeeza nti nno n'okwagala omuyimirizaawo olina okukola essaawa ennyingi nate mu ssaawa zino ennyingi ye ng'omwana taafiirwamu okuyiga kiri kyagala omuteekamu kati ate essomero libanga limulina essaawa mpanvu esagenda mumuyigiriza bibyo by'oyagala how do you compete with a school omwana tafuuka nnyo Mungereza tajja kufuuka nnyo Munnayuganda technically tasobola olw'okubanga oba si gye bamuzaalidde n'ebitambula tebiri mu Bannayuganda naye essaawa eyo yakugabana nze mu kulaba okwange tugenda ne tusoosowaza ojjukira nagambye nti no bw'ova e Uganda oba ogenda kulabirira maama wo ogenda kulabirira jjajjaawo ab'ekyalo bonna kereziya gye waleka teggwedde oyagala oweeyo ennanga oyagala otwale entebe ate naawe oyagala ozimbeyo Uganda ogende ne mu zoo oba mu national park byonna bakukube ne mawulire bagambe nti babayita baani bano eyaleese ssente n'alya ku ssente ebyo nabyo edon n'ebyo nabyo byagala naye bw'ofuna obuvunaanyizibwa ng'obwa famire ekintu eki oyinza okugwa mu famire oba okulekera famire yo mu nsi eno yonna eki saawayo ne bw'onoobalekera goloofa
n'obalekera ebintu byonna gwe byolowooza mu nsi naye ng'essaawa tewagireka awo tolina kyokola kati essente zino ozeetaaga kuba ze ziddukanya obulamu bwo wano naye ate essaawa z'obeera n'omuntu oyo n'omunnyonnyola nti ekinnemesezza okuleeta essente nnyingi ndeese entono naye ekinnemesezza okuleeta essente nnyingi kuba naawe nkwetaaga nga naawe bw'onneetaaga ayinza obutakitegeera ku ddakiika eyo naye oluvannyuma lw'emyaka 10 oba ovudde mu bulamu bwe oba yeeyongeddeyo ewalala n'akirabira ddala nga kyekikulu kyokka kyewamu kati tugenda ne tukola shifuti nga mpanvu ssaawa emu paka ssaawa 2 ez'ekiro ovuze okuva waka n'ovugirawo essaawa oba ddakiika 45 n'otuuka okukomawo era n'ovugirawo eddakiika 45 olunaku lulimu essaawa 24 essaawa zibadde 13 gattako 2 ze 15 osigaza essaawa 9 eziri mu nnyumba eyo gy'osasula n'essente empitirivu n'abaana bo mwe babeera ne mukyala wo ne famire yo yonna okutwaliza awamu n'okikola ku Mande olwokusatu olwokutaano olwomukaaga oluusi bangi nnyo naddala kati nga nze ali mu byokunga abasinga obungi abannayuganda bali mirimu egyo egya hereth nejja okuvuga takisi kale n'emirala naye egya hereth baweerera ddala naye ŋŋamba ali mu kukunga abantu ba Ssaabasajja obulwa abantu nga okugamba ngenda ku shifuti nina akalimu k'engoba nze nina ebizibu bingi nnyo njagala kumaliriza ekizibu kakati famire abeera nayo essaawa 9 omwana bamulese yeebase kubanga wano waka wootuukira okuba nga gy'ovugira ssaawa nnamba kitegeeza nti awaka bwe muba mu kutandika ssaawa emu ovaawo ku 12 omwana tanazuukuka oba bw'aba azuukuse ogenda muteeka mu child minder paka ssaawa 2 batandika okusoma ssaawa 3 ogenda omugjayo nga yeebase kakati ogenda omugjayo nga yeebase n'okijjayo n'okikola ku Mande olwokubiri olwokusatu olwokuna olwokutaano obaako n'okikola n'oyosaamu ennaku 2 zokka oba lumu ku Saturday ne Sunday lwe bagaba ssente nnyingi n'ogenda togenda mu kereziya togenda mu kanisa togenda mu muzikiti ogattawo okiwulidde kati oba olina okufuna omutima omuzibu ennyo ku bantu bewaleka e Uganda kuba be balabika nti abasinga okutwala ssente n'obeera mu ofe ku kikyo tewali kirala ky'oyinza kuwa mwana sikimanyi ja kugamba njagala essimu iPhone njagala bino njagala biki byonna byagala kubanga ayagala kuyiga yettanira ekintu kimu kyokka kuyiga ayagala ebirungi kubanga byayize naye ebisoomooza tayagala kubikola kubimanya kati gw'olina omugamba nti wajja kubeerayo n'ebisoomooza wajja kubeerayo na kino ng'omusooka agenda n'okutuukako ng'abitegedde omwana lowooza afiira mu bbanga ki n'oga kati omwana singa mu nebbanga nalino aba akutte watu akutte wano mweri nebbanga aba agenze omwana atera nnyo okufa wano myaka 8 kitundu kale tugambe 9 paka nga ku 13 awo ndowooza awo nze mu ndabe yange awo wali kalumanywera waliwo okukyusa amasomero n'okuyingira kabuvubuka kati awo bw'abanga Mukama takusaasidde awo waafiira mu kukyusa amasomero awo ekifo kyabaddemu akikozeemu mikwano ki ate kino ekipya nakyo akifunyeemu mikwano ki
gifaanana gitya 15 16 oluusi aba yasazeewo ddi kyali byakutta babikutte byatakwata batakyayingiza kubanga tugambe bw'aba mulenzi girlfriend amufunye bw'aba muwala boyfriend amufunye ne bwe baba nga batandise okubeera nga babeera bonna 15 era wano abasinga obungi ogenda mubuuza nti obufumbo bumazeemu emyaka emikaaga enkola nabo basinga kusinkana ku myaka 15 bakugamba ekituufu mu mateeka 18 naye bw'oba ogenda muwasa mpeta 16 kati ate bw'omuwasa n'omudivorcinga nga wa 17 ate taddayo agenda bugenzi mu maaso olwo aba yakula kale abasinga obungi beefuna awo ne bateewasizaawo okuggyako nga wabaddewo ensonga eyamanyi ng'oba olubuto ne lujja ne abazadde ne bakiyingiramu naye n'embuto ne bwe zijja ku 16 bagenda mu maaso ng'afumba kasita amanyi okuwaata n'okunyiga ng'afumba omwana takondwako ate nga ffe twakikwata ewaffe togunjira omwana bagamba sula omuggo oyonoona omwana weewaawo ne bayibuli ebimu bye yatuwa sibigaana naye ate oluusi biyinza okuba nga tebiri practical. Emiggo gya bika bingi nze nzijukira nnyabo ng'ayinza omusajja yatukubye omuggo yatuwadde ebizibu bingi ng'alinga atukubye emiggo kati kitegeeza nti emiggo gya bika bingi ekintu kye bakukugidde ng'osobola okituukako muggo kati era jjukira nti gwe muzadde gwe musomesa asooka olina okubeera omujagujjagu oba omuyiiya ennyo omukalabakalaba muyiiya muggo ki gwe nkozesa ku ludda ki nze ndabyeko abakazi bangi nga babakuba emiggo eyo Uganda n'akwesimamu nkuba kale kuba kati nkuba onzite kati ate n'owulira oli omuzadde nga yakubanga omwana naga kankukube oba nkwetta kankutte naye nga bw'wanaafa atajja kaaba amaziga mangi nnyo kati oguli fiziko guno gwe tulabako ogumu bwe guti guyinza okuba nga tegumala. Abaana bo beetaaga okugunjula omukono ogw'ekyuma byetaagamu omukono ogw'ekyuma n'oyo ebeere nno waakiri ffenna tufiirwe tugambe kati biseera bya intaneti talina ssente talina gy'akola walala azza waka alemeddwa okukola emirimu gy'omu nnyumba nga mwe mwakikiriziganyako nti gwe mulimu gwe kukolera mu nnyumba ng'abalala bonna bwe bandibadde bakola aze ku ssimu essimu gwe wagigula oba kuliko puroguramu ki oba puroguramu ki naye gwe wagikola ki ne ssente za wifi gwozikola olina amaanyi okukwata wifi n'ogijjako omwana akubye 911 nti antulugunya akutulugunyiza atya kiki ekivuddeko obutakuwa wifi simanyi nze aganye okuba wifi naawe ng'ojjayo keesi yo bwe tuba nga tuli mu arbitration oba bali be bagenda okundabirira amaka gange kaakati arbitration essente nze nzikola ne wifi nze ngikola akola ki okubeera ku wifi nga takoze ku bintu bino bye twakkiriziganyako awaka kuba mwayogera mwenna olubereberye nti ku Monday paka ku Lwokutaano wifi eneebaako oba teebeeko nti ku Lwomukaaga ne Sunday tukeera mu kkanisa nti kakati gwe bw'osuulako ekimu n'olowooza nti nze nja kukkiriza jjukira ate
nze nteekamu ssente wali wonna wonna mba nyimiriddewa kituufu kati n'oyo neebeera nno bwe wabeerawo okugamba omuntu nti kwekaabya myaka 5 myaka 6 gendako eri mu notekoona wano bazikozesa notekoona ndowooza kyekyandibadde ekifo eky'abaana eky'omutigi ab'omutigi nga kabaka bwe yali nange ekkomera ly'e Kasenge eyo baasibirangayo balangira ab'ekitigi abalangira abaagala okulya mu kabaka olukwe baabatwalanga eyo kati notekoona eruma erumira ddala abantu bonna bali eno bawuliriza ng'oli mu notekoona tolina simu tolina ssaawa tolina kiki otudde eyo olinga kaddole teryakulabako nga weebaka otya mu notekoona etaliiko nti nno yiino etereezezza buli kimu nti notekoona bwe bwirivu notekoona zibeerera ddala notekoona nga zakuteeka mu manju awataliwo omuntu alaba nzikiza biki tewali comfortable ng'era ovaayo nga weetonda kati n'oyo erina okuba n'oyo n'ebintu ng'ebyo ebyokuyiiya nti tuteekewo nja kuteekawo notekoona nja kukola kino grounded tojja kufuluma tojja kukola kino tewali atayagala kufuluma bweru obadde ogenda France tokyagenze kati ojja kgenda China nogamba maama oli abadde tabyagala amanyi nti ajja kgenda France ku byaki oba Disney World oba kati babimugjeeko kwegamba bimuluma naye tujjukire omwana ono gavumenti emwakka ssente ananneeguyanga maama buli kimu kye wali badde omuwasa okyetuusaako awo akasente k'akasavings manyi omwana olaba ofunanga ssente za mmese ez'erinnyo n'ozimba awaka essente ezo zirimu emitendera ekirungi tebaziwa mwana butereevu baziwa muzadde ate era ssente ze bawa omuzadde tezirina kuvaayo okutuukira ddala aba ku myaka 18 ndowooza bayinza n'okuba baziggyawo ku 2017 oba 16 zaali z'abaana abaava mu mwaka 2000 okutuuka 2015 oba 14 bwe mba seerabidde nga bazibawanga paka ng'ali zijjayo ng'awezezza myaka 18 kati era zaayitiranga ati ku muzadde essente endala zonna muzadde gw'oziteekamu essente zino zaabanga zaaki zaali za kuyambako waliwo ekiseera ndowooza Bungereza yo ng'ensi we yalabira nti no waliwo obuzibu bw'okuzaala bali abaali mu baby boomer beba generation eyo ya baby boomer beba emyaka 1960s awo late 50s and until almost 1970 kati mu myaka gye2000 baali bawezezza emyaka nga 50 naye nga bangi era nakati beeyongera okuba nti bakyali bangi okusinziira ku projections za gavumenti bwe zaali nga tebagenda kufa nga bwe kyali kirowoozebwa nti bajja kufa nga myaka 12 gy'emyaka 24 okuva kati bw'aba yalina emyaka 50 mu 12 kati ali mu 75 naye ng'alaga nti talina gy'akola kati ate nga yali tayalinga okuva ku 65 65 baba bajja kumulabirira paka w'anaafa kuba yali mu retirement bw'anaaweza emyaka 9 oba 10 aba ajja kuba ng'alabiriddwa emyaka kumpi 5
ani agenda omulabirira n'okumulabirira physically nga tewali bantu kuba aba baby boomer babazaala kati ate bo ne batazaala nga balaba balinga nga abali mu buzibu kati gavumenti nega ndoza twenkalejingeyo ko ku bantu okukola ki okwongeza okuzaala basobole okulabirira bano banaakula basobole okukula basasule omusolo ogunaalabirira bano abakadde bwe bityo kubanga mutuufu kati balina aging population nene ddala ate aging ejja n'ebizibu byayo endwadde n'obuteesobola bwesobozi ani agenda okusitula ono amuzze wali ani agenda omulabirira mu nnyumba ye ani agenda kumulabirira ne bweba nursing home baani abagenda okubalabirira ebintu ng'ebyo okusalawo okwenkalejinga abantu okola ki okuzaala kati abantu abaali bajjaawo wonna mu 9 nga bakola ekintu kimu kyakukola kukola teri kuzaala kukola abazungu nabo teri kuzaala kukola gavumenti ndowooza n'ekitunulamu nega tuyinza okwesiŋŋaana nga tugudde mu buzibu awo mu myaka gya 2000 nga abantu balamu naye nga tetulina magye tetulina katuteekewo ko incentive naye omuntu bw'onooweza emyaka 18 onoofuna ssente zo kati nekirabika nti bwenzaala sijja kubonaabona na mwana ono ng'atuuse ku myaka 18 ajja kuba afunawo entandikwa asobole okutandika n'obulamu obwaki obunaasanyusa naye bakijjawo ndowooza ng'ate endowooza gavumenti coffers zirabika zikoze eki zikendedde bakijjawo ndowooza 2015 akamwanya ate kalala akamwanyi be bano bannaffe kale banansonyiwa okwogera ekigambo ekyo abakirina mu bwongo nti nze nina kuteeka amagulu waggulu okuva ku Mande paka ku Mande walina okubaayo abalala bakola so sinze sijja kukola bangi n'amawanga bakettanidde ne bannansi bangi ddala oli ne yeefuula omulema n'agenda afune ssente z'obulema ne yeefuula kiggala ne yeefuula ebitaliyo n'agamba nze nayonooneka omutwe obwongo bwayonooneka kwegamba n'abeera nga takola ne bw'aba ng'alina omulimu gw'asobola okukola ali disabled naganze olw'embeera bweti ne bweti nalemererwa omusajja yanteekako trauma twayawukana n'asigala ku ekyo owulidde akamwanyi kagira mu bika bingi nnyo naye ng'akasinga obungi kayitira mu bulwadde ndi mulwadde wa gundi nze nalemala okugulu nalemala omukono sisobola kukola kino kwegamba ndi totally disabled. Kusoomoozebwa ki kwe mufuna eno nga mukuza abaana? Okusoomoozebwa kungi masomero n'abazadde ffe ffennyini ogenda n'ojja n'ebizibu byo nga ggwe omusajja gy'ova ewammwe n'oli munno n'ajja n'ebizibu bye naye mu kujja n'ebizibu ebyo n'olowooza nti munno takutegeera oba ggwe naye bw'atyo ne kibeera both ways. Jjukira omwana ali ku kintu eki kuyiga agenda okulaba waliwo kati n'atandika okuzannya emu ku bbiri najja n'ayitako eno n'alaba oba kikola najja n'ayitako eno n'alaba oba kikola bwe muba nga temutaddeewo naddala
kukiriziganya mu by'essaala mu by'enzikiriziganya nga kwawamu nnyo okunaalaga nti nno ddala tewaliiwo kibaawula ne bwe muba temukkiriziganyiza. Awo we wali okusoomoozebwa. Kati omwana bw'atuuka myaka egy'akabuvubuka afunako omuzadde gwakola ki gwayikwatako kubanga amanyi eri sayidi yeeri tewamukolera kati buli kyoyogera kyonna kiba kikyamu. Muzadde munno bw'abanga takuwaniridde nnyo n'abeera ng'agamba nti kitaawo kyayogera kituufu oba nnyoko kyayogera kituufu, awo we wali okusoomoozebwa okwawaka okusooka. Ku masomero basoomoozebwa mu bintu bingi, basoomoozebwa n'ebyo ebintu okusosolebwa ate bambi kuli systematic. Systematic nti abaana abatasobola kusindikirizibwa nnyo tebajja kuyitira wano, tubateeke mu kibiina bulungi. Eyo system bwegamba. Ne babaawula abaddugavu ne babateeka eyo, oba kale si baddugavu bokka naye n'abalala. Naye eyo system ekoze eki esoose. N'aleeta ekirala nti abaddugavu baddukanya emisinde. Ate nakulabye ng'odduka, lwaki toddusa emisinde? N'amugya ku science n'amuteeka ku misinde. Ku misinde. Nti gujja kukola bulungi nnyo mu by'emisinde oba mu abaddugavu bakola nnyo dance music. Naye kyatakubuulira nti dance music nannyini production company muzungu. Oba akola ku bya management eya ssente muzungu. Eyo nayo nebeeraawo system ng'emunyigiriza. Ne wabeerawo okusoomoozebwa okulala. Wano wenyini bamusalira omwana kyanaasoma oba omwana yaga interest ye. Interest yandibadde agiraga. N'abamu bandibadde tebasobola giraga. Jjukira omwana ali ku kintu eki. Kuyiga kukwata. Kakati bw'oba tomusindise kuyiga ng'omukugidde okuyiga nti kuba bw'omugamba nti nedda kiri ky'osobola, kitegeeza omukugidde eki okuyiga. Awo oba omusazeeko. Ne wabeerawo okusoomoozebwa kati okuliwo okw'amaanyi nnyo ze kwendaba. Kye kigambo advertisement kiva ku byobulamu ne kituukira ddala ku psychic. Psychic obwongo ekikwatagana n'ebyobwongo. Kubanga ebyobulamu bajja kulanga ebintu ebya sukaali ebirungi, keeke ennungi, gundi ennungi, ebyo bya bulamu. N'atalanga nnyo bimutwala kumukozesa exercise oba kiki, n'alya n'afunamu ekizibu kyaki ky'endwadde. Abo baana baffe. Abaana abaddugavu enkubiriza gye bakubirizaamu abaana b'abazungu okugaba omusaayi si gye bakubiriza abo abaddugavu okugaba omusaayi. Kakati ne kibeera nti nno bwe bituuka ku ebyo ebyobulamu ng'ebyo ebiri complicated, olw'okubanga tewaliiwo asindiikiriza, ebyo ne bisigala mu bazungu. Omusaayi gwaffe gwa njawulo mu gwabwe. Gwa njawulo ddala. Era ebimu ku bizibu bye tulina ffe ng'abaddugavu, obulwadde obwa nnalubiri sickle cells bukwata baddugavu, tebubakwata. Nze ffenna wano abasinga obungi, si ffenna wabula abasinga obungi tukolera mu nnyumba. Osula mu nnyumba, bw'ova waka w'ogenda oyingira mu mmotoka n'ogenda mu nnyumba endala mw'okolera olunaku lulamba. Vitamini D tetugikola ki? Tetugirabirako gwe musana.
okujjako ng'olina w'ogiridde obibala muki ebintu byonna ebirala ebiriibwa vegetables. Kakati abazungu ye akola ennaku ze 4 olwokutaano n'olwomukaaga n'asiiba awaka oba n'alimaalimako oba ki, kale bw'aba tafunye omusana bwe zituuka ng'ennaku z'okuwummula zituuse ye n'atwala liivu n'agenda eyo yonna yewabeera omusana oba Spain oba owa Dubai oba engeri omuddugavu omuzungu gy'asikamu omusana omubiri gwe gusikamu omusana ate siffe bwe tugusika. Abaddugavu ndowooza turipeiringa omusana olwa kkala yaffe oba kiki oba simanyi bo bakifunamu mangu nnyo. Bwe tuyimira fembi omuzungu tuyimiramu musana ye gwafuna zisoola nutrients zaafuna gwe tosobola zenkanankana. Kakati ye n'abeera ng'akola ki akifunamu. Ebintu ng'ebyo abantu baffe bangi tebabikola ki tebabimanyi. N'okola okuva ku Mande paka ku Mande. Omuzungu ye n'akola ennaku ze ziizo n'amala n'afuluma neyeewummuza n'afuna kasana. Kati omuzungu bwe muwa omusaayi gwange atandika okulowooza nga nze oba guna kyegumukyusa tegulina ate era oluusi kiyinza okubeera complicated ne batagukkiriza nagendayo olw'endwadde ez'enjawulo eziyinza okufunibwa oba n'ekirala ekisingira ddala ate obukulu ennyo omusaayi gwo nga teguliiwo kubanga abagaba omusaayi abaddugavu be basinga obutono. Lwaki? Ndowooza mindset. Bwe ngenda nenga nti kansaba banzijeko omusaayi ogwange ne bagukebera nga gutuuse tasobola kugussa ku muzungu. Basobola bwe guba nga gwe guliwo naye ekisingira ddala okuba ekikulu nti teguliiwo kubanga ffe tetugugaba. Kati nga ffe abamu abava e Uganda tulina n'endowooza nti omusaayi bagutunda bagenda kuwaayo ki omusaayi gwe tomala gagugaba. Ewaffe batwayo ka bisikiti ne soda. Era nawana abazungu babawaayo ekintu eki bisikiti na soda. Era naffe batuwa naye tulaga batukyuseemu bannaye balinyise ku grade ku bisikiti. Tewali ukya kubanga eyo ne bisikiti gye bakuwadde terina nakyamaanyi kyekola mu kuleeta omusaayi. Ejja kukola anyweddewo awo eriita z'amazzi empitirivu ayinza n'okusinga afunye ka bisikiti. Tetwagala kugaba musaayi. Tukkirizibwa era twetaagisibwa. Si tukkirizibwa na kubukkirizibwa wabula twetaagisibwa olw'okubanga ffe batono ennyo ebintu byaffe ebisinga obungi mu butonde bwaffe biri complicated kubanga tetumanyikiddwa. Kakati abanoonyereza abasinga obungi banoonyereza ku ebyo eby'abazungu ate be bamanyikiddwa. Kakati ffe abatamanyikiddwa ffe tusinga n'okwetaagisibwa. Kati ennaku ezo nalabye nga bagamba stocks z'omusaayi zikendedde wano balimu amba. National Blood Transfusion Service okugamba nti no bali mu amba kumpi level gye baliko ebeera critic bo mu ndaba eyaabwe balabanga eri critical nti omusaayi tegukola ki. Kakati bwe bagambidde nti bali mu amba ku national level abaddugavu ndowooza bali mu red. Kati wano embaze ndwadde nga netaga omusaayi obuzibu bw'amaanyi balina okufuna ogw'omuddugavu kubanga kyangu bajja kubanga banguyira okukola ki ne bwe gubona ogwa muddugavu atya kasita gumakingagana kijja kwanguwa obuteeraliikirira ndwadde z'ono ofuna nga ggwe omuddugavu ku muddugavu. Kati nga tugezeko mu baana baffe era nga tukyabaliko abo mwami Bbosa abazadde n'abangi abafuira akagalo omwana waafuna omukazi omuddugavu sinakindi omunnayuganda kino kikola mutya? Ekintu ekyo kizibu kirina okusomooza kw'amaanyi
nkola emirimu ebiri mu community yange. Nze mwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala wano wendi Birmingham. Ate era mu kika kyange nze muwandiisi w'akakiiko k'omubaka wa Lwomwa wano. Kakati kwegamba eyo ensonga etwegese obwanga mu butereevu. Abaana abawala abazaaliddwa bayitirivu tebalina basajja. Abaganda sina Baganda bokka tebalina basajja. Bali awo myaka 25, 26, 27, 28 babu ekigambo kiyinza okubeera naye nga bambi badde eno badde eri. Ne weebuuza twabakuza bubi, tetwayogera nga bakula. Anze kyegezaamu badde nkyanyumirwa nsi biki kwega ayinza okuteekawo eyo embeera naye nga mu butuufu tamulina. Kakati ey'emu. Ey'okubiri eri critical oba ey'obuzibu y'ey'okufuna omuntu nga Munnayuganda. Kubanga tugenda nze ndowooza omutaana gusookera kufa abazadde. Aunty Ruth, Aunty Faith, Aunty Betty, Uncle Bosa, Uncle Kayemba, Uncle Kibuuka, Uncle kati mu bwongo bw'omwana jjukira ayiga alina omutaano ogwo kuyiga. Mu Luzungu lwazaaliddwamu Uncle aba mwana wa simanyi abeera kojja oba taata. Era eyo wa Uncle tokola ki? Tunulayo. Kati ng'alina kugenda anoonyeyo bw'anaaba ayanguyiddwa omuddugavu alina kunoonya mu Nigeria oba mukajjo oba bw'anaafuna Omusudaani waakiri oba Omunnalwanda oba muki bwe batyo. Ekya Uncle ekyo twakyonoona. Jjukira abaana be wa Uncle Matovu bonna balina erinnya lya Matovu wano e Bulaaya. Abamu ba Uncle tebayita baana baabwe mannya gaabwe. Kakati oyo Uncle Matovu anzira bali bannyinaze abo eyo sigendayo. N'agenda n'anoonya Omujamaika bw'aba akuleetedde omuddugavu oba si ekyo n'agenda ne John Smith oba afunye ani Jordan ani whatever. Kubanga Uncle yakola ki? Yamufuukira. Yes. Ekintu ekyo address yandibadde esookerwako ye bannaffe okukungibwa tutandike enjogera empya entuufu okuggya abaana baffe mu buzibu obwo. Kakati ebintu ng'ebyo ekisookerwako bwe tukuba enkuŋŋaana zino tuziggyemu ebyobufuzi tuzitunuulize si ffe wabula abaana baffe. Ebyobufuzi bye biriwa nti bwe tuyita ttabamiruka bwe tugamba nti waliyo ttabamiruka oba abataka abakulu ab'obusolya bagenda kujja oba kale ne bwe baba nga si bataka ba busolya be bazze tulina emipiira gy'ebika emizannyo gy'ebika girimu emipiira girimu shotput girimu ebisinde girimu ebintu byonna nga wiiki ewedde ku Sande twabadde
n'emizannyo egyo. Nabina bino bimukolamu emwanyi babita batya? Omweso. Ya. Twazanya omweso. Ebika ebyenjawulo byabaddeyo kumpi byonna. Kati ebika ebyo ako kakisa kanene nnyo okuyimirira n'ogamba abaana nti abaana bonna abayitibwa bakiyingi, abayitibwa babbosa, abayitibwa kubanga mwe muganye okukozesa amannya ga nakatudde wakati mu nnyumba, naye abaana bonna abayitibwa bamatovu, abayitibwa balubega bakika eki kimu, nti naye basentongo tebabazira. naye muva mu kika muva mu Uganda. Bw'osiŋŋaana sentongo takuzira, bw'osiŋŋaana gwokyalya tajja kuzira. Kati n'akitegeera nti ab'Engonge tebanzira, ab'Enkima tebanzira, nsobola okugendayo. N'ekirala nze mbeera Birmingham, Northfield, wanguko okusisinkana omuntu abeera tugambe okumpi-kumpiko ekibuga ekirala nga Wolverhampton. Naye ate ow'e London bwe nkuyita mu lukiiko n'omwana wo oba famire yo ne ngiyita ne ŋŋamba nti tusisinkane mu lukiiko ffenna, gwe n'ojja bw'oti bwannamunigina omwana wo tamanyi gy'ala. Jjukira ye ali ku kimu kyakuyiga, tajja kubiyiga ebyo kuba tobimukoze eki, tobimulaze. Kati ne bwe nandibadde n'omwana nze owange gwe njagala okuwaayo tajja musiŋŋana. Mpozzi waliwo abadde bagezezzaako, bannaffe Abayisiraamu babadde basisinkana birimu ebyabwe eby'okugaba abaana nti omwana wange akuze mumukole ki, mumutwale. Naye era nabo kale si nnyo, era bo bagezezzaako. Mulimu Abasiraamu abategeera ennono era abaana baabwe babafumbisizza mu Baganda oba mu Abasiraamu. Abo bo babadde bagezezzaako. Naye bw'otunuulira ab'amadiini bano amalala abasinga obungi bagenze n'Abanigeria, Bannakenya, abasinga bagenze n'Abazungu. Not out of choice, kyekiriwo. Ate n'olwokuba nti nno eno yonna talina kyalaba kirala. Amanyi ekigambo anko ekyo bw'avudde ku anko ate bw'asiŋŋaanye obuzibu bwa distance nti kale ne bweba tebanninaako Luganda naye bandiwala, sibamanyi, tebaasomera mu ssomero lyerimu. Jjukira balina okusooka okwemanya. Bwe kyandibadde naturally musooke mwemanye mwetegeere mulyoke mukole ki, mubeere wamu mwenna. Obuzibu bw'amaanyi ekyo kyo eky'abaana abalenzi nno n'abawala. N'abalenzi bangi nnyo bawezezza emyaka 3 bali awo tebalina mukazi ng'asula mu nnyumba ya nnyina enfulumya ekyo nga talina nga tewaliiwo nkola yonna eraga nti nno wuuno agoberera kino oba kiri. Kyandibadde kirungi mu ngeri nti bw'asula wano mu nnyumba ya nnyina ne kitaawe kuva ku myaka 25 yava mu ssomero n'atandika okukola, gino emyaka 5 yandibadde atandika okuyiga okutegeka n'okwetegekera nti bw'aba tafuniddeemu mwana naye ate waakiri waliwo ekirala ky'akoze. Kiki? Nti ky'akoze asevinze ssente za kumutandisa kugula nnyumba ye. Nti asevingita emyaka emeka? 5. Mu kifo ky'okugenda n'apangisa eri ennyumba ennene wano asevingeko bw'aba ya 10 kale wano awaka aleete 5 abize ku mabbali. Abazungu babikola bo babifunamu. Kati bo obuko tebubalinaako buzibu.
n'aleeta munne batandika n'abazadde ne bamuwagira bw'amala okufuna omwana tugambe emirundi egisinga awo n'agamba nti akati wano tewakyasoboka n'afuna ekisusunku ekikyo n'agenda n'afuna ekisu ekikye natumbawomba Mwami Bbosa obubaka kibaweereza bannayuganda abali eyo abatulaba n'abali ebuwarabu naye nga baleka abaana baabwe bonna abazadde abatulaba abazadde obubaka bwe mbaweereza ekigambo obuzadde kigazi nti ate emirundi mingi teri ssomero gye tuyinza kugenda kukikusomesa wabula ekisookera ddala tewaliiwo kiyinza kujjawo oba tewaliiwo kyoyinza kugatta ku kiki kyoyigiriza omwana wo butereevu. Ebirala byonna ssente tuzeetaaga tuzikola era tuzeetaaga naye bw'otaateekewo budde kulabirira mwana kale tugambe nga bannaffe bangi abagenze mu bawala bwabwe essente bayinza okuba bazikoze ekimala si ekimala naye ekitegeerekeka n'azimalira ku ssimu nga akaayana nnyo okumanya ebyalumbuye ne bamuvuma mbu oli kaddaama ne bamuvuma nti oli gundi ebyo byonna bitwala ssente so nga ate omwana we yamuleka e Uganda omwana oyo akwetaaga abazadde twetaaga kasi naddala ng'omaze okufuuka omuzadde twetaaga okufunira ebiseera abaana baffe twetaaga okuteekamu amaanyi mu kunoonya okulabirira abaana so okubategekera tubalabirire tubateeketeeke enjogera ndowooza eyandibadde entuufu emisomo mingi gibeerako ku intaneti okwo giyigiriza kino giyigiriza kiri ekikwatagana ne parenting ate waliwo n'ebintu ebimu kati ngaffe Abaganda abalala batali Baganda simanyi siyinza kuboogerera naye Abaganda toyinza kuŋŋamba nti oyagala nnyo Kabaka ate n'otayagala kika kyo mw'ova ekika ekyo kikuyamba nti n'abamu bw'obadde tosinkana ojja basinkana n'omanya nti kati nsobola okukolagana nabo ne bantuusa ku kintu ekirala oba n'ekirala kisobola okutegeeza nti wano togendawo towasaawo wano owasaawo toyinza kwagala nnyo Kabaka ate nga yalonda abaami be abalala nabo nga tubategeera naye gwe ng'ogamba oyagala Kabaka waliwo awo juuzi omuntu namugamba nti ojja kujja obeere mu Ttabamiruka munnange onootwegattako nakati kibadde kirungi nnyo ekifaananyi kino nkirabye nga kifaananyi kirungi naye waliwo ate kano akafaananyi akaliko akajjiddeko kyogamba nti ekifaananyi kyogamba ekijjiddeko ekirala nga olwayogera ku kyakatikkiro ne mugamba kyogamba ekyakatikkiro kyesuddeko bwesuuzi tebaakiteekawo kyereeseewo bwereesi kati kwegamba endowooza tulina ogikyusa ne tugisussa ku oyo politics atatugatta wabula tumuteekewo politics atukola ki atwongerako endowooza gyenyinza okujamulaba ye muto oba ye mukulu Simanyi. Amiina. Bye.